abakyala b'ennaku zino linda 2025 out 2030 ogenda tuulira abakyala nga twaka omuliro kyatandise nadde okukola abakyala ba 2020 27 30 mugenda kuba mutwoleza n'ennika wangi yes mujja jjoza kuba abakyala ennaku zino tusituse nga abasajja ffe tuwoza nnika mujja bikola byonna nawe kikututte ebweru mu bwakadaama okomewo oyozesa omwami nnika sikozesa mwami nnika si kyekintutte abaana abasinga abali ku biyumba gy'olaga eyo ombozi ozowulira abaana bakaaba batubonyaabonya batukola bino lwaki era n'ogamba kansiba omutima gwe tewatidde ze mbozi z'otera okuwulira ezo tezikutiisa devotion kugamba ebigambo bino wammanga abaana abanayuganda tuyina emputu ki kyosinga okwesunga ng'ofuluma uganda neetaaga okulaba ku kibuga liyani kuba gyendaga omuntu ofumbirwa weeteeseteese wali tonakweteekateeka naye sinaba kweteekateeka ngenze saudi devotion ng'ekintu tte kunoonya future kale ku celebrity track extra UG ogamba otya gwe mulungi atulaba nejjo sinzira baka ng'otulaba kyokola kyamaanyi okutwekuumirako omulundi guno tuli mwezi ndowooza gwakuna ovanga ku mwezi ogutandika n'enfuluzidde omwezi gutufuukidde mwezi gwokuna gugwako ddi naye ndowooza abasiraamu yeddiini yokka gye nsinza okulaba nga ddiini nnungi nnyo essaawa zino wenjogerera abasiraamu olunaku olw'enkya eddiini yammwe njagala nnyo njagala mbeegomba olombala piraawo ku kamera ndi Egani yali ku kamera olunaku olwaleero tuli ku passport emachinde nkutegeeza we are proud powered by JICC LLC services Dubai DXB bakutegeeza nti gwe Uganda agala ogenda okukola Dubai okuyiya obulamu obw'enjawulo ebintu ebyenjawulo ogenda notetenkanya obulamu JICC namba esimu eri wansi mu kabokisi nawe agala ogenda okulambulako visa air ticket hotel booking airport pickups zonna okulambuza UAE babikolako JICC baganda bafaawo banoonyeko kanamba kesimu kali wansi awo olunaku olwaleero ntera okubaleetera abaana b'obuwala nga bakomye okuva mu UAE ogenda okukola ebintu oluusi ne bakunyumiza emboozi gye bayiseemu naye ebiseera bisigala tetula kufuna nga tebanaba kusimbula kuva Uganda kugenda tufuna nnyo nga bakomyewo nga batunyumiza obulamu bwa UAE bubadde butya olunaku olwo mbadde wa mukisa ne mwana muwala wano atudde nange wano mukwano gwange nnyo naye leero azze n'aŋŋamba agenda bweru agenda kuyiiya njagala atubuulire ki ekyamutanuddwa ali okagenda ebweru okuyiiya mbeera ki eyagala omujja mu Uganda ogani tambuza ekintu tube nga tutandikira wano nkusanyusa okulako mwana mwala amannya gogwani abakola ku celebrity track bamuyise Sofana Music ya nina muyimbi ndi muyimbi ate omuyimbi ogenda ayimba bweru oba sokoboze kubatulaba abatuuliriza abalungi mwebale kubeerako ku mukutu gwaffe ogw'Abakadama leero musaze ogw'Abakadama twagutuuma dde ogw'Abakadama lwaki lwansonga gwa bantu kubaleetera Abakadama mbozi z'Abakadama omuntu okulaba omulundi ogusookedde ddala mbagambe nti nina omwana omuwala agenda ebweru okukola okuyiriba nga tetunagenda wala wana Uganda mama ne taata we bali ninako mama yekka taata yafadda Mungu amulamuze kisa amin side ya baby daddy omwami oyinayo ku mwami kyoyogedde nga kiwemula kizira owemudde ekyo muggulu kikwokesa n'omuliro Uganda bibadde bitya wano Uganda sofa weebityo tubitambuza weebityo naye embeera ye Uganda nga toyinaamu kasente muganda wange tukola naye sente ye Uganda egaanidde ddala kye bayita okuwera egaanidde ddala ekisooka yagaana okubeera mu value ngezezzaako okukola nkoze bu business bwange yebbali nkozeeko mu restaurant wano wenyini we tukwatidde interview nali nkola wano ku passport nga ninga waitress nentuuka akaseera neŋŋamba abantu babeera okabana ne bagamba akyoyina okukola kiri kimufuna passport
passport wagifuna ddo wakagifuna bino ebigambo ebitera okwogera nagifuna dda ojagazaaki nga ngenda kola bwa Kadama kuva dda ngo yagagenda bwa Kadama maama nnyabo naye nga nnyina byensooka omumaliriza ye we byawedde ne ŋŋamba kangende nzinoonye Uganda zaaganye okuwera tezaganye kuwera naye zeetaaga kwongerwamu. Omuntu atulaba yandyebuuziza oli muwala muto olabika olukyali muto lwaki ofuluma Uganda ogende ebweru? Abakyala b'ennaku zino linda 2025 2030 ogenda tuwulira abakyala nga twaka omuliro. Mwinengeje mutiisatiisaamu ndi abakyala divorce nkubuulira amazima essaawa zino kyatandise nadde okukola abakyala ba 2020 27 30 mugenda kuba mutwoleza n'ennika wangi yes mujja jjooza kuba abakyala ennaku zino tusituse ng'abasajja ffe tuwoza nnika za mujja bikola byonna nawe kikututte ebweru mu bwa Kadama okomewo oyozesa omwami nnika si kwozesa mwami nnika si kyekintu tte naye omukyala ayinamu kasente ennaku zino ye mukyala era omukyala atalinaamu ssente oba mukazikazi omusajja alaba ajja kulinnyako naye kola ssente buli kimu kikugondere. Olwani akubagulizaako nti ogende ebweru ogende mu bwa Kadama? Natuula nzekka ne neebuulira ne ŋŋamba music ono gwe nnyingidde nga taliimu kasente. Abasajja b'e Uganda abatukozesa interview nga mubali abaana indako watandika okuyimba n'owulira nti gundi yayita wano na wano na wano naye nga bannange mukazi wattu byayiseemu ba Spice Dana obawulira Spice Dana najja n'akugamba nti nze muganda wange byendabidde duniya wano mugende mukole ku ssente kyogamba bamuyisaamu egaana mama ndeka munnange sinze mbyogedde ebyo gw'oli mu byogera kati ekyo ekyakutwala mu kuyimba ekyantwala mu music mwana omusiraamu muwala wa Seeka Hajati Sophie original name ekyantwala mu ndongo nali mpulira mbyagala era by the way kyekyandeeta n'okukola ku papazi osemberera abayimbi era olunaku lwe bampita okukola ku papazi nali ngenda out wewu ngenda okulaba ku Yidi special lunaku lwa Yidi sijja dwerabira nga akasimu sikeeka ka manager nga manager tankubira nali maze n'okwambala by the way nga ngamba fune empale ya white empale ya black ne saati ya white ojja okole gwali gusokedde okujja wano nakulaba ku Yidi ey'omwaka oguwedde gwe gwali gusose ne ŋŋamba pulaani gye nasooka otteeka ku mutwe music wange agenda ayitirawo wano kati ekyasinga okunkwasa ennaku nkolera Kawempe nsula Kawempe nkolera Makindi wavanga Kawempe ng'ojjene buli lunaku nga nzija wano buli lunaku naye nga kyembala kirabika esasula ssente nnyingi omugagga waffe atusasula ani asinga Misach okusasula wano biki by'oyinza okwebaza papa Misach Semakula bannaye papa Misach Semakula nkwebaza okumbeererawo fukamirako wansi kino ngenda kyogera n'obuwombeefu mukama wange papa weebale nnyo okubeera omuntu omulungi eri buli muntu eri buli mukozi teri mwana ava wano ng'akaaba weebale tubeererawo weebale kuba musajja muzadde divorce papa musajja muzadde nga wokiwulira manyi gwokaaba mangu kati oyinza okutukaabira omusajja oyo yankwatako kinene nnyo papa Misach Semakula kyo oyinza omusibirira omwaka guno ng'agenda mu konsati ye bannange oba nkikole ntya ndowooza ne ku ssimu yange ku status tavaayo buli kaseera nkateekayo tusobole okufuna abawagizi kuba yeyanzija gye nnali nawe divorce okukumanya nakumanyira wano mu Kawempe omwo muwangalira mu Kawempe omwo ne maama wo abeerawo maama wange ali Kiboga gwe Kawempe obeerayo nani nze banzaala muno mu kibuga Sebotaala iya saidi nze ndi waawo Kyebanda amaka gaffe gali Kaleerwe ndi mbwa ya tawuni Erisa zone yonneeyo zone awo ku Kyerisa
kucherisa nje yona manyiyo mbuza mnategerayo ntya wategerayo ntya tujagenda mu maaso naye mwanyi naze gwe nze gwolaba ntambudde ensi yona ngimazeeko anti abengabi Nakanwagi abaana basinga abali ku biyumba gy'olaga eyo mbozi ozowulira abaana bakaaba batubonyaabonya batukola bino lwaki era n'ogamba kansiba omutima gwe tewatidde ze mbozi z'otera okulya ezo tezikutiisa devotion kugamba ebigambo bino wammanga abaana abannayuganda tuyina emputu naturally ffe tetutegererako ddala ogenda okuva eno teri mwana agenda Saudi oba agenda Dubai nga tayise mu training center abaana ne babagamba temweyunga mu bigurupu ebyabatolosi yogere nno mpola nze nja kwogera kulaba ngo bino interview ngikoze nga tonaba kugenda tujagiza in case sigamba nti ogenda kubeera bubi just in case nga waliwo ekibadde nja kwogera kubanga abaana bagenda ne beeyunga mu gurupu gwe yeeyunze naye mu gurupu teyagenda naye amusanze eyo tamumanyi besanze ku kampani tamuyinaako wadde oluganda n'alema okumanya ennaku ye yamuleeta kyensinga okumanya Saudi kasita ofuluma ekiyumba ky'omuwala bwe yakutwala nodde ebweru oba oli kululwo togendangayo ne experience gy'olina ate endala yes lwansonga nayita mu training center bali mu kutraining amugenda ddi yidi weggwako kuba essaawa zino bakyali mu vacation yidi oluggwako nga tukasuka nga mugenda yes weesunga kati kiki osinga okwesunga ng'ofuluma Uganda neetaaga okulaba ku kibuga Riyadh kuba gyendaga Riyadh abaana bali Riyadh na Kadama omulala wuunajja mumukomentinge wansaawo amalala agajja nago asooka akakkane malala ki weesunga okulaba ki neesunga okulaba ku kibuga Riyadh ogenda mu Riyadh ngenda mu Riyadh ogenda Jeddah sigenda Jeddah naye mbogenda nabo mbogenda muli wagenda Jeddah simanyi nnyo kuba sasayininze nabo contract nasayininze yange wano ku kisaawe ennyonyi togyesungayo weesunze otyawo ebbaati tunaalabira eyo kyonna wali ogirinyeeko nali ngisembereddeko ogani omwana abadde atya ennyonyi wali ogirinyeeko sigirinyangako gwe gusoose naye wagisemberako nagisembererako yagwe busoga eyo naye ate nkulidde mu tawuni ennyonyi tuzirabanga buli kaseera kyanjawulo bana tuli papazi okulaba ennyonyi kyanjawulo n'okugituulamu kyo sigituulangamu sigituulangamu passport teritegeeza temuli kintu kyonna nkalu temuli kintu kyonna kyandibanga kyekigenda okusooka bagikoonemu nange ngenda endozeeko abaana nga bakaaba eyo nange kangende otya nayeteeseteese mama wange yansiibudde yakusiibudde bugambo ki bwe yakusibiridde mama wange kyasinga okunjagaliza gwe mukisa ku nsi ya Mukama kuno omuzadde wobanga owerekeza omwana wo kulembeza nnyo omukisa kyekintu ekikulu ne bwona omusabira ofuna ssente nga tomusabiridde kufuna mukisa byonna byagenda okukola omwana yenna oba muwala oba mulenzi ebisima bisooka mu bazadde ebiseera ebisinga tulaba abaana bali ku byeyo namba ennyini esinga ey'abaana abakyala ababuwala bali ku bye baleka abaana e Uganda gwewo kiri kitya olina abaana nina abaana bameka divorce olina abaana nina abaana ogenze kukolera abaana bo ngenze kukolerera abaana kyogere wano mu kamera ngenze e Saudi ngenda kukolerera abaana ngenze Saudi n'abaana balina kitaabwe wabeera nabo kitaabwe abakolerera obeera ne taata w'abaana obeera ne taata w'abaana obeera wekka anti bibya bulijjo ebyo obuntu bwa bulijjo omuntu ofumbirwa weeteeseteese wali tonakweteekateeka naye sinaba kweteekateeka wayina zeze sibayira kubayi obufumbo bw'ennaku zino woobugwamu nga teweeteeseteese muganda wange byeyo byowulira ng'ofunye embale ng'oli wa mwezi omuntu atanabuyingira essaawa zino kuba gwe ku myaka gyo kyali muto olabika ng'okyali muto omuntu atanabuyingira nga yeesunga okugenda okufumbirwa sooka okole kasente omale okukaweza obufumbo bw'ennaku zino bwa mwe mulinamu ku ssente abakyala tugenda sooka zikola
nenga munasoboka ngo muina mwaka sente mu nawaze gyendi kinasinzira embeera gyo giddemu yejjo okufuula ki kyenkola ki kyenkwagalamu gyono gira gyenja okukubira neera akasente ko oba ogenda enyonyi eyitawo neera akasente bo ogenda kakola era kyemanyi n'abaana bo ogamba kangende nkole ku lw'abaana bange era ngenda kukolerera okusingira ddala abaana bange mami wange nange obulamu bwange ng'omuntu musuubiza ki ng'ogenda okukola mami wange abasinga babasuubiza ebintu bingi nze namusuubiza ne mugamba kyonna kye nnaaleeta kyonna saamusuubiza ne mugamba nti ngenda kukukolera kino kuba simanyi ki kye ngenda ssanga eri kyonna kye nnaaleeta namugambye maama beera mugumiikiriza nsabira mikisa gyokka ginkulembere era mama wange bayirayo yansibira ennaku ezi nnaku 3 ng'asibira funa emikisa gwe Kadama gwensosa okukyaza nga togendangako bweru naye nga weesunga okugenda ebweru abasinga tubakyaza bakomyewo ntwagala oleke ng'ogambye abantu bano nti ngenze kukola ngenze Saudi divorcing ekintu tte kunoonya future tonsuubira divorce bw'okiwuliranga jayo akatambi kano ke tukoze bw'okiwuliranga nti Sofana yayingidde mu gurupu y'abatolosi tolayiranga ntojja kutoloka nze ogani waali wano nja kuba mulaga obutambi nti omulaba ono gwe wamukwata ku kamera bamusanze Jedda yagenda eriyali togenda kutoloka byonna nabiisemu experience erasoso funa omanyi tubadde mu training center wuliriza mu training center wolabira omwana anaakola n'ataakola basooka ne bakuwa test esooka bagamba ng'ogenda mu training center nti ogenda malayo weeks 2 olutuuka ne bayisaamu wiiki balabe ki ky'oyinza okukola embeera ye Saudi ogitandikira mu training center weeri mulinga abali mu Saudi mubanga abali mu Saudi kati gwe ow'omutima omunafu n'ogamba ng'ani gwe babeeza wano inkola emirimu nkuute fulo emirimu egyange nyina gitandika gikolera Saudi si wano Uganda ng'otoloka bamanya nti ono tagenda kukola ki tugenda mutwala naye agenda kukola ki abaana batolokerayo ne mu training center mu training center sogamba binemye twali mu training center ne bamazaawo abaana omwezi mulamba bagamba tetujja kubeera wano batoloka naye teri kyasinga kunnyumira bezza bokka ne bagamba nti tugonze mutusonyiwe nga be bafukamidde ku mavivi teri n'omu yabayita ne babagamba tusaba tusonyiwa babasonyiwa nga tebalina kyabakolera omuntu omukulu olina okuba nga obwongo bwo n'amagezi go olina okufokasinga ku ki kyoyagala bayirayo mu training center olina kukola bali kye baagala so si gwe kyoyagala kwesalirawo naye n'okwesalirawo mu training center kuba kutono byonna nabiiseemu kati ng'oli mumalirivu kyengenda okukola nkimanyi olaba namala mu training center wiiki 2 omanyi mu training center empisa zo ze zikweyimirira okukuta amangu batwana bateeka ebiyumba negamba Nakanwagi toddamu kukozesa ssimu ebyo babagambye essimu olaba ne mu training center olwali okutuuka mu training center obutatujja ku mulamu balasooka tujjako ssimu era kati nze nakimanyira newe mala kati omwezi mulamba nga sirina ssimu kasitamba nga nkola sente zange ng'ozimba gw'omanya essimu y'oba otwala e Uganda kasita onsikiriza nenjogera n'abaana bange ogenda okukolako ogenda keesiganaani bannange abaana singa okusanga agenda ebweru n'akola n'amala emyaka 2 agenda okudda yandibadde alina obukadde 24 alinawo 7,000 ekyo kyonna kisalira amagezi olina akawunti bulungi eyiyo eyange obitegeera mbitegeera bulungi abaana bayiga okukozesa ku shift code balina okugendanga mu mabanka ne babawa ku shift code gwe kennyini weeteera sente zo ku akawunti yo gwe kennyini bagita atya shift code ya
kati yetwala sente ku account yetwala sente ku account nga totawanya ate zisindikira muntu Uganda azikuliire nga tomusasudde ndowooza nti ojja kutambula osanga mwana we kawempe ng'atambula osanga eri ogenda Riyadh tojja sanga Equity Bank ng'eri wali simanti mbadde abanyiziza mu nnyumba nfulumyemuko kangendeko ekyali wajjala byonna nagenze mbisuubira okunyiiza ekitwe kyange ekinene mutima mumalirivu nnyo ekitwe kyange ekinene olaba wano ku papaazi we nali nkola wasiibula oba wadduka buddusi woba toyombye wootera okudda nandikomyewo papa wamusiibula namusiibula bulungi nnyo nansiibula mu mirembe ne mugamba mukama wange munnange nkomye wano kyensobodde n'ogenda neŋŋenda kati okomye olidde okukulya wano nsoose kulya nga sinnakola kintu kyonna omanye ekisinga okuwooma wano wali ekiyitibwa omutwe gw'ekyennyanja nga nali sikulaba ng'ogulya leero gwentuukiddeko gw'olidde gwentuukiddeko omusajja papa mumuwa ekitiibwa omutwe gw'ekyennyanja gw'olidde n'ogamba nga sinaakusimbula nga ngenda Saudi nsooka kulya mutwe gwa kyennyanja nensooka ne ŋŋamba nyina okugenda gye nnali omanyi gye nvudde okujja wano mbaddeyo mu training mu gundi kampuni Coastal gye batukuumira nensaba ne mbagamba nsaba kugenda kusiibula ku mukama wange ojayagaza bagita batya kitwala kampani yange bagiyita Temple ya eri Kisaasi ina background nungi ina customer care gyotamanyi na muwendo omwana oluusi awo ne bagenda kampani zibavaako ne zibaleka nedda kati aba Temple bakola batya ewaffe kababa abaana abali mu gurupu z'abatolosi senga oba otolose n'ofunamu ekyokuyiga mu kutoloka nomala nga tewannayita bbanga ddene nomanya nti tewakoze wakikoledde mu nsobi osobola okubeetondera ne babaako kye bakukolera Temple ogambye esangibwawo esangibwa Kisaasi waki walondako eyo olya buli wagimanyira ku mukwano gwo nedda munnange kuba nno mwana wa mpisa agintwala mu kasitoma wa wano ku papaazi kyobulanga ku papaazi nfuniddewo bingi yali kasitoma wa wano kola mikwano kweyisa bulungi bannanga abaana mwenna gye mukola ku mirimu gye tutambulira eyo osobola okubeera ku mulimu nga weeyisa bubi omuntu n'akusanga eyo n'omunnyonnyola n'agaana okubaako kyakuyamba naye nali mwana ow'empisa si kwewaana olina okuba omwana ow'empisa ne gy'olaga ensozi zezitasinkana naye abantu basisinkana tomanya buli muntu abaako nekyali kuyamba mu maaso nange muno ofaananidde kati ndansokola nga oli mufaananyi kyabakadama bali abagende tondaba tebayita batya kotadde waggulu akakaaya twafuuse ddabaaya abaya yeeriwa abaya abampulidde ennaku zino batangulira abaya idi siriiwo nange we batangigulira idi ninnye baganya okungulira Saudi abaya neŋŋamba kaŋŋende buli alemererwa wano nga bagamba nti buli alemeddwa obufumbo yagenda e Saudi siremeddwa walimu obufumbo nze siremeddwa wabula nyina otuteekerateekera obufumbo bwange obugenda okujja bwonna obunajja omwami oli yasooka ekyo kindekere taata mwogera n'omwami oyo kindekere ogenda tandikirawa ogenda mu bufumbo bupya n'olulenzi olupya lu ogani kyonna kyekiri ebivuka bije kati bikulinze kulembeke baita ebiseera ebisinga baba mugenda bakugamba tukuwa emyezi 3 ku mukaaga oba buwulira nga biganye ng'okomawo bagaba emyezi 3 bwe bakusuusa ennyumba bwe bakuwa ennyumba esooka neegaana ne bakuwa ennyumba ey'okubiri neegaana ey'okusatu gwe oba ofuuse wa mutwe munene gwe oba muntu kikazi woba obadde mwana wa mpisa nga kituufu n'abasinga be batera okuzza nga babaddiza ku gundi yaabwe batera okuba nga oba oluusi bw'alwala ofunyamu obuzibuzibu obwo mubaamu embeera gy'olaba nga kituufu ono omwana yandyetaaze n'ayambibwa nadda e Uganda nga kituufu si yagaanye okukola naye waliwo ebimulemesezza ye nga ye bakuzza weesunze bingi nnyo nze ngenda kukola eggulu lyonna oliraba mu Saudi kati ya nyina okukola ssente nyina okunoonya future yange Nakanwagi
papa zene kulabiridde yendabiridde sitoma kuba ye yakuntuusaako nawe divorce nandikusanzeewo amazima ddala kyakujjeeka wempo ojje ku papa zo semberere basita era papa sina papa misachi wandi musanzeewa nandi musanzeewa nga nzaani abeera ne ku birthday by the way omwaka oguwedde nali naye nansembeza nali birthday squad namba 2 wano ku Lusegere ne mukwatirako ne keeki nandi bijjeewanza okusemberera omusiime omanyi kyekitegeeza osemberera omusiime okimanyi kyekitegeeza bameka bali nga mulaba bulabi waneeno nabeera surprised naye nga gwobeera naye ku kido nga tumaliza bakadama bonna bali eyo bagambe nti ojja bakadama muneetegereza bulungi nzija kunoonya ssente munyambe temunyingizaamu emize gy'ekitolosi bagikuyingizamu oli mwana muto balina gulupu obeera mu gulupu ne basooka bakuliisa enjiri kitolosi afuna bukadde 2 bukadde 4 naye nga ani agenda okuwa obukadde 4 okumala omwaka mulamba bale bagamba laba omujegajja bweyogeza ekisinga okuba mu bakitolosi ekibi ono gwotolokeddemu waddembe obutakusasula ogenda muloopawa bwasayiningako naye contract ng'ojje Saudi ebyo na wabijjeewa wabeera ku papazi wano ng'otunda mmere muganda wange olugamba lwonna walufuna dda abaana bali eyo Saudi batusindikira information n'atuuka n'atoloka bw'ayambibwa naddeene e Uganda bw'afuna chance emukkiriza okudda e Saudi wallahi akola ssente n'omutima ogwo n'agamba siridda mu kitolosi kale oyo bamuyita Nakanwagi yesunga okubanga agenda e Saudi essaawa zino tumusabire atuuke bulungi agenda akole bannange bagambe togenda kaabira mu kamera ng'otuuseeyo kale gino emyaka basuubize nti togenda tukubira video call bannaye ndi eno Saudi mu kiyumba navudde eno nga matidde nga byendiddeko mbiridde akayimba kompozi kagenda katya ekyabalema kyali kyabalema kwe kumanya value yange kyali kyabalema kwe kumanya level yange eyagitegeera lwakuba twamuleseewo omulinzi wamulekedda tetubigendamu divorce ekyo kyama kyaffe kale neekuumira omulenzi ajja kwekuumira bannaye George yakola atya by the way omukulu ayogedde wadde okyanyumiza George ekyagwa kitya George ali eyo mu America anoonya ssente naye George muganda wange nkwagala nnyo watulekere ne Uganda naye gy'ova toyombye gy'otera okudda George nkutumiddeko bambi yakola atya George ndabikanga ye mukwano gwange gwe nkyasinze okwagala wali mu kusooka osoose n'oŋŋamba kyogere oŋŋambe wamuwa ssente za vidiyo ez'oluyimba naawuuta mpuute anti wuliriza ampulira akaseera ako ku kye yaliko nange essaawa zino lwe nkiraba nga ne wandibadde ggwe divorce bagamba flight yo ya lwakubiri omusirusiru Sofana ali mu kuleetera ssente agamba njagala tukole kaneeno nga zezibula ku flight yo okola otya kati yazikozesa n'akunyonyola n'okkiriza yanyinyonyola ng'omuntu lwakuba teyatuukiriza promise ze nga bwe yazikola ki bwe yatuuka eri teyaŋŋamba nakuŋŋamba ku lunaku lwe yamanya nti lwalinnya lwe yakola ki lwe yaŋŋamba nti lwe tugenda okukwata vidiyo tobadebanadde mu Uganda wano nde Alani alina akantu kangize wano n'agamba nti George yali mukwano gwo nnyo nga kojja Kimbo wane pasita yiga yali kyali wange naye kyeyantuuse endongo ya Uganda sinya bwe bajjayo temwagenda
George by the way si musajja akwana. Zigambye ebyo naawe. Ngamba bwe bajja. Tetwatuukayo muganda wange. Mwakomawo n'amasuba mu kikajjo. Kati George osoba mugamba kyakudiza akasente. George namugamba sente yonna gyali basobodde. Nangamba nti Sofana kituufu embeera teyali nnungi naye kwatira awo. Yonna gyali basobodde n'agamba nti yiyo. Tomanya inshallah. Ndiba ndi awo nga ndi Uganda nga ne George atobye nga ngamba Sofana ensozi zitasinkana naye abantu basinkana. Ogenda ko mu America. Kyonna kye kiti. Ogenda mu America. Katusooke tugende tukoleeze Saudi. Tetujja kusooka kulowooza kyeri nga tetunnamaliriza kyawana. Saudi wosooka? Saudi Uganda. Saudi kekolerera America. Saudi egenda kukolerera America. Oluve Saudi bwoti planning America. Njaji planning. Ogende mu America. Yeah. Bamuyita Sofana. Wewa, otusinzidde wano Papa Sport onako olwaleero. Nakuzo mwezi 19 May tuyina Papa Misa Kisemakula message at 46 wali ku Serena Hotel. Akutegeeza nti muganda wange vagita VIP show Serena Hotel mtwalo 10 kuyingira ndowooza muganda wange gwali eweteeketeke ku lunaku olwo mujje katwali mu concert ya Africana bwagamba concert ne tugimaliriza ne tujja atika ku myaka 46 Papa at 46 wali ku Serena Hotel VIP show. Mujje tuberewe fenna tubugirize omusiime Papa Misa Kisemakula mitwalo 10 emeza ya milioni VIP emeza ya milioni 3 ekyo kye bayita okuba omusiime emeza milioni 3 okwingira mitwalo 10 sekino ekyo kye bayita okuba omusiime Papa Misa Kisemakula akuyita muganda wange JICC Services LLC Dubai bakutegeeza nti muganda wange ogenda kulambulako UAE Abu Dhabi Sharjah Alain n'ebitundu ebiranyeewaawo bekwateko visa processing airport pickups hotel bookings byonna babikwasaganya bulungi nnyo kubira omukyala Jackie Jana wansi ku namba eri awo mu kaboksi obenga oyogerako naye ku kamera ntambudde ne mwamanizo Ogan erinya walijjawo eryo. Yenna yefudde serious. Walijjawa. Naye mbadde nkugamba nga tonnaba kugenda. Emyaka egi bakulaga wali. Emyaka 2. Jangu wano kindagire mu kamera. Emyaka 2 nga tokalaba. Jangu kindage mu kamera. Emyaka 2 nga tokalaba. Alani jangu kindagire wano mu kamera. Tugamba kiri bwe kiti. Emyaka 2 nga tokalaba kwa akantu ako. Genda ng'okuze ku service. You have the hard haluku. Service we sazi nayinza okuzalira ebizibu byotamanyi mu wendo. Nimanyi nayo ino okubanga ogize. Abana babala ovulo oyo haluko oyo ogani oyo akuyambeko mbere bulungi mweraba.